Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukyagenda maaso n'ekitabo ky'omumanyi w'ekitiibwa Abdussalam ibn Barjas rahimahullah rahmatan wasi'a bwe twalabye mu misomo egyakulembera. Yafanga alina emyaka 38 naye nga mumanyi omunene ow'ekitiibwa, ate n'afiira mu accident nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire amusonyiwe byonna ebyamusobako. Omukaddima gubadde musava era nga mulungi tugufunyeemu ebyokuyiga ebiwerako. Sheikh Osama Burhan Sendagire hafidhahullah atusomera amatini nga kiri mu dduwa zange okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala awa bannayuganda tawfiq Sheikh Osama okubeera nga abasomesaayo ekitabo. Temukyegomba bali wano? N'abali eyo mukiteeke mu dduwa zammwe okubeera nga Sheikh Osama abasomesaayo ekitabo insha Allah. Fahuwa sahibu kafaa biidhnillahi ta'ala. Saba Allah mutukuumire. Sahibu kafaa tuvunulidde. Ali mu abo bemugwana okubeera nga yani mumujjako obulungi obuyitirivu biidhnillah nahsabuhu kadhalika wallahu hasibuhu. Kakati we tuli wano tuyingira mu bikolo 10 bulijjo bye tulinda Sheikh bimulindwa ebikolo bya da'wa y'abasalafu. Ayagala okubeera omusalafu wumuza byonna bibadde okola ogula amatu otekeyo ebirowoozo ku bikolo bino bikuyambako okutegeera ani omusalafu. Era nga tugenda obiyingira Sheikh tulina ekintu nga kibuna nga mizaani nyangu banga omuntu ayinza okuga nti ebikolo bino nabikwata ntya. Wekijjira wokitegeerera nti kati okusinziira kwono kino kiri bwe kiti sitteko bantu wabimemorizinga bo memorizinze nga bikwata kyekiri akimal kyekisinga obujjuvu. Ne tuyina ekintu ekiri ekibuna nga mizaani nyangu oyanga mangu gituukirako notegeera omumanyi oba omuwalimu ali ku busalafu obutuufu, obusalafu obwannamaddala. Otunulira ebintu bimeka 3 ku muwalimu oyo. Ekintu ekisooka okubeera nga da'wa ye eri mu kaweefube okufaayo okunyiikira okawoola abantu nga bazza eri tawhid n'okubagoba ku shiriki. Kyekisookera ddala kyekikola kitya kyekisooka. Kati awo nga tuliyimiddeko awokka waliwo entuumu y'abawalimu ababeera bafulumyemu nga baani oyinza okusiŋŋana nga seeka naye ng'ebintu by'okusumika abasika ebintu by'okwabya ennyimbe ebyobuwangwawanga bwe bityo emikolo egiriko mukhalafat akadiya ebintu ebitomeregana n'enzikiriza nga agibaako. Kakati oyo amaze okukola atya oba okumulaba nga ayita eyo mukuyisa bulungi emiriraano gy'ayita ayita eno muki nga ebikwatagana ne tawhid tomuwulirako nga abyogerako wabula atambuliyo mu mpisa mu miriraano mu miki nga tawhid akola atya atamujjukiza bantu. Mulaini eyo Sheikh barakallahu fiik jazakallahu khair. Waliwo muwalimu kolaye ku nsonga ya tawhid alina okukulembera abantu bannaye tubazze eri tawhid gwe musingi yakawaŋŋamula aga kituufu omusingi naye kati olaba tekinologi aliwo abantu basobola okuzimba omusingi ne baguba mufu eno naye bwe muba muzimbi osobola okulaba nti okozesa sementi mungi n'okuba plasita nga mungi kizimbe ne kibeerawo muntu n'asulamu ne yeebaka. Kati nga kyagamba nti kale wadde enzikiriza esobola okuba nfu tawhid naye abantu bazimba emizikiti abantu bayamba abantu bisobola omumala eyo plasita aba mungi ekizimbe ne kigendera okwo ne tutambuza obulamu. Allahumma musta'an. Eyo ntegeera nfu nnyo eddiini entuufu Allah yagitulaga nti omuntu alina okugizimbira ku musingi omugumu. Alina okubeera nga assasa bunyanahu ala madha ala taqwa. So se oli eyazimbira ala shafajuru fi nahar fanahara bihi fi nari jahannam asluha thabitun wa faruha fi sama. Omusingi guyimiriddeawo ku nzikiriza. Ekyokubiri kwe tulabira omuntu ali ku bulungi kwe kubeera nga akoola abantu nga abazze eri sunna
ng'abagoba kuzuula. Kyekyokumeka kyekyokubiri. Kitegeeza ki? Yenna gw'olaba akoola abantu nga bazze eri mawulidi, abazze eri amadda ga Nuhu Mbogo, abazze eri Tahariri ne Talakain, abazze eri okusoma Isra wal Miraj, abazze eri ebintu byonna ebyo ebizuule mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, buruda oyo ng'omanya nti tali mu abo Hijabu Nation, Polygamy Dialogue, Muslim Rani, bwebito ebiri kyekyo okay, Muslim Rani. Allahu akbar. Amakulu batulondoka emisinde nga basonda sente n'ebirala ebifaanaganako bwebito egy'emikhalafa egifaanaganako bwegityo. Omuntu alina okubeera nga ebintu byakoolirako abasiraamu bya mu ddiini, ng'ebintu byonna ebitali bya mu ddiini bwesambisa basiraamu. Ensonga eyokumeka? Ensonga eyokusatu, wano nga tuli wano, kirimu okubeera nti nno ebibinja by'abannabbidaa abitiisa abantu, mathalan abazikiri. Singa omuntu avenaga abasajjawo bampisa balina nno bangi ne basinga empisa mu gundi yaffe abeeyita abasale basinga empisa, oyo nga tumanya nti akubyeko ekirwadde. Akubyeko ekiki? Tuyina mulaba nga atiisa abantu ekibinja ekyo. Tuyina mulaba nga atiisa abantu ekibinja ekyo. Kadhalika shakhsiyat ez'abannabbidaa kyekyo emitwe abantu abamanyifu mu bannabbidaa tetumulaba nga atijja nabo, tutambula nabo. Oli eri twagenze South Africa tujja kulaba nga munnabbidaa ali wano ate negundi ali wano. Twagenze gini munnabbidaa ali wano negundi ali wano. Nedda, oyina okubeera nga otambula na banno. Otambula nabaki? Na banno. Bw'obadda ddala ng'oli ku buki? Ng'oli ku busalafu obwannamaddala. Ensonga eyokusatu kwe kubeera ng'omuntu atiisa abantu amazambi ng'abakoola eri okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekyo ekyokumeka? Ekyokusatu. Singa tumuwulira ndi nze bannange tukimanyi nti ikhtilaaf kintu kikyamu kibi nnyo ye ummu wa fawahish. Ikhtilaaf abakyalo okwetobeka n'abaki. Ne tuwulirawo ngati nze sikubiriza muntu kutwala abaana be mu single schools. Ate mwana wattu abantu bonna abantu abasomedde mu single schools bobetegereza baba nabino baba nabiri, naye omuntu abasomedde masomero ageetobese agakoze atya ogenda omutunulira nyentegeera ye mwana wattu nga wana amaasi agafaanaganako bwe gatyo. Oyo nga tumanya naye mu ngeri emu alina ekiki ekirwadde. Omuwalimu alina kubeera nga buli ssaawa atiisa abantu okubuka ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala, abakubiriza okubeera nga bagonderaani Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo bisatu byegendereze ku muwalimu. Alina okubeera nga akoola nga zeri tawhid ng'agoba abantu ku shiriki. Alina okubeera nga akoola abantu nga bazeri sunna ng'abagoba ku bid'a. Alina okubeera nga akoola abantu nga bazeri goli Allah subhanahu wa ta'ala ng'abagoba kuki? Kujeemera Allah subhanahu. Ebyo ebisatu bikuyambako okubeera nga oyawula omuwalimu omutuufu ku muwalimu atali muki mutuufu. Naam Sheikh, nga tetunayingira ndowooza naye kambeeko ensonga z'enfunza k'oyinza okulabira omusalafu ddala ow'amazima k'oyo almuddai alkadhib ayeeyita nga muki nga mulimba. Akuba bw'okoonye ku mbeera y'amasomero n'oba akapointi akankutteko, abaagala amasomero kintabuli, abaana abawala n'abalenzi, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, mulimu abantu ennaku zino aboononefu ddala nga bakitwala bwe batyo ng'ate bwe basikiriza. Osanga nga bw'eba ntuula ya mu kibiina sebagambo omwana obitegeera obulungi tosobola mmutuuza muwala yekka, olina mmutuuza n'omuki n'omulenzi. Ekyo kikyagenda mu maaso ndowooza mu masomero mangi n'agamu g'obusiraamu naye baba bagenze mu bibuuzo akolaga nti omwana bw'aba oyagala ategeere bulungi omulenzi olina mmutuuza namuki. Tisima bw'onaamutuuza abalenzi n'omulenzi n'omulenzi bajja kuba bazanya, bajja kukola bati ne bakitambulirako mu mbeera efaanako bwetyo. Obo nno bwonoonefu ddala, bwonoonefu obusaana okuba ntitwegendereza. Barakallahu fikum. Kyembadde njagala ekyo kinzijidde bugizi mukadde waffe bwakoonye ku nsonga ezo nti bino tubyegendereze ku daawa entuufu kwolabira nti ono ddala muki musalafu. Ensonga esooka zino ngena ziyita mu bufunze, ezimu kuzo ziyinza okukomawo mu bigambo bya Sheikh biidhinillah. Istidlal, okwesembesa kwe ensonga yonna bwegwawo istidlali ebeera kitaabu wa sunna, Qur'ani sunna. Ate ebibinja ebirala
la okwesembesa olusi ziba ndooto jiba myaka olwo obwafayo obutaliyo obwo tuli basajja bakulu tuludde ku kyalo temutuyisa mu maaso bwe bityo bamubuuza nti ate omukolo guno enkola eno ayinza okuyomba kati mumwagala eddiini bwewa obujulizi bwe so omusalafu bwagamba kino ogenda okulaba ajuliza Qur'ani naki na sunna embeera ey'okubiri ala fahami salaf al umma ekyo kikulu Qur'an ne sunna buli omu asobola ogyesembesa naye tubuuza alese aya eyo hadithi eyo kuntegeera yani twalina omuyizi twagenda naye Sudan basomesa ne baseekane basomesa bavumirira amawuledi ki n'alemerako paka yatuuka n'avaayo n'akomawo Uganda naye mu kimu ku bye yalemerangako nti amawuledi naga alina obujulizi naye obujulizi ki bwe yalina okuyimiriza amawuledi yagamba Allah yennyini yatugamba afala taqilun owulira sheekh obujulizi bwe ku mawuledi yaga Allah yennyini yatugamba afala taqilun abange temutegeera temuyinza fumintiriza nemuteekawo ku mikolo nga gino mu ddiini yammwe ne muliisa ku bantu kati ngaga nti Allah naye yennyini amawuledi yagoogerako mu Qur'an wallahi nga bw'atyo bwe yesembesa idhan ensonga esooka tugambye kwe tulabira ddala omusalafu kwe kubanga mu kwesembesa kwe Qur'an naki na sunna ey'okubiri gye tubaddeko yo twogeredde eyo nti bagyesembesa Qur'an ne sunna ku ntegeera y'abaki y'abasalafu abaatukulembera ne tugamba ono omuyizi yali ayimirizawo mawuledi naye nga Allah amawuledi yagoogerako era mu Qur'ani Allah nyini yatugamba afala taqilun abaffe temutegeera temufumitiza temuyinza kukola mukolo nga guno ne muliisa ku bantu ne musoma Qur'ani kati ngagamba amawuledi mwegali mu Qur'an Allah yagoogerako ngaleeta aya eyo afala taqilun kati oyo tusigala tumubuuza ki ku mbeera eyo tumubuuza tutya man sabakaka bihadha alfaham leka kitiibwa agaitudde tumubuuza totegeera tumubuuza aya emwe afala taqilun temula bantu esembeseo Allahu musta'an idhan oba kitegerekise ensonga eyokusatu ebibinja bingi ebyabula ng'olina ogyegendeezo ofune obusalafu obutuufu abasalafu bo baawona lwaki taqdimu byabula ku taqdimu al-aqli ala an-naqli kati bo abasalafu bakola batya taqdimu al-naqli ala al-aqli bakulembeza naqli obujulizi kuki magezi ebwalabanga ekiringa kitaja kati obadde mathani kyokulabirako mu misomo egiwedde ekyaba mu'tazila bamu'tazila bagamba omuliro teguliwo kati teguliwo kati kubanga babuuza bonga nti abantu bajja kuyingira kunakulo kati okubeerawo kwago kati kiki an-naqli obujulizi bwajja nga Allah atulaga nti gukola ki weeguli era nabbi yagulaba nga agenda mu Isra wal Mi'raj buterevu obujulizi bungi bukubyeko ne mu hadisi era ya Jibril Allah yamutuma okugenda okukola ki okugulaba ebigwe weeguli bo bagamba kati ate bweguba weeguli mathalan ebibonezo by'omukabuli bagamba yikale omuntu gwe baziika ne bateekako n'akadongo bamutuuza batya obujulizi bwajja butuufu bamutuuza malaika zimutuuza n'abuuzibwa ebibuuzo ebyo bimeka man rabbuka wama diinuka waman nabiyuka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Allah musaasire kikitabe kye yawandiika ekyebikola ebimeka olwo bayimamu abamu ababigaziye ennyo ne biwanvu abamu bayinamu wamani imaamuka imaamu akubakagala nnyo mu bitundu bayimamu bagenda kumbuuzaako ani abadde imaamu naibamu gwedda saaga mukambwe eri abagoberezi nga bagenda kukubuuza mani imaamuka ani abadde imaamu wo kakati bano bamu'tazila bagamba kati omuntu bamutuuza batya ate kisoboka mumutaddemu songa obujulizi buzze nga bukulaga nti ekigenda kola ki kati abasalafu bo bakulembeza bujulizi kuki tebagamba nti mu bwongo nga tekijja gwe naawe olaba kijja mathalan ku mbeera sheekhe baddewo ebbanga ddene otuwandikira ekitabu walillahi alhamdu ekitulaga empaji tuwacce zakatul fitri mulimu abamu balina mu abaleetanga ngagamba mulimu abantu abatabeerangako baimaamu obujulizi ne bujja ne bamulaga nabbi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri yagiwanga yatya naga waliwo ebyetaaga okusiriikiriramu gwe wali obaddeko imaamu
senga bakuletera ne bakuletera kyo ne kino musirikiriremu ne bamuletera hadithi ne bagisoma na akulaga nti mukole ki musirikiriremu obwongo buberenga bukola wete kati gwe imamu na obwongo na akulaga nti bukola eno neno oyo mwegendereze afaananako bwatyo ensonga ey'okuna mu bufunze gye mansembyayo ku layini eyo abasalafu rafdhu at-ta'wili tujidetya at-ta'wil al-batil al-ba'id ekyo kikolo mu bikolo byabwe Sheikh Musaba yabakitugaziza ekikolo ekyo inshallah tugende mu maaso ngambadde waliwo ekyokulabirako ekijja mu bwangu mu kiseera kino kyali tegerekese bulina naye okukifunza nti ayejja nga oli najjajijjamu obujulizi nga buli bunaayira nnyo n'ekiri mu bujulizi obwo amakulu n'aleeguula obujulizi obwo busobole okutuuka ku ekyo ekyayagala ekyo nga kibaawo oluvannyuma lwa kubeera nti nno obujulizi obukola ku kyayagala tebuliiwo obuyimirizaawo kyaleese tebukola butya kyava akwata obujulizi n'abuleeguula n'abukaka n'abusikambuda n'aleeta era buwunzika tebutuuseeyo tebusobola kukola butya ekyokulabirako lwaki tugenda ewala afala taqilun si bwe kiri kati agamba nti abulidde obujulizi bwa mawulidi illa abakubanga abulina yaligambye bugambi nabbi agambye ati ku mawulidi wana Abubakari yagikola wana Umaru yagikola wahakadha ne tabulina kati agamba tukozesa amagezi gaffe lwaki tetukola omukolo bwe gutyo ne tutendereza nabbi ne tuliisa ne tukola tutya afala taqilun ng'akwata ekintu naawe kenyini nkyosobola omukubisa n'omugati gwe afala taqilun bwe toyina amagezi okubeera nti nno nabbi saa sallam yagaana okuzuula mu ddiini obujulizi bulikkirya n'obulekawo n'obeera nga otandika okweripa kuwuziza nabbubi nga okimanyi tesobola kuwanirira kitegerekese naam jazakallah tafadhal Sheikh Usama. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. نعم wano Sheikh ayingidde mu bikolo bino ekikolo ekisooka ku daawa y'abasalafu daawa entuufu kwe kufaayo al-ihtimam wal-inaya n'okujjumbira n'okuteekamu amaanyi bitalabi al-ilmi ash-shar'i mu kunoonya irimu eyaki ya sharia ilmu ya qala Allah kubanga iyo irimu gye twogerako ekisookerwako al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahaba hum ulul irfani idhan betwogera ku ilmu wano ash-shar'i kijjemu irimu ya bano bayinomo namu erike bigambo te wano seka agenda tutekulira muko naye iri betwogera ku ilmu ebirozo biba bisooka okuddukira ya ilmu ya qala Allah qala rasulullah eno waliwo wesobola tugasiza namu waliwo yinza okubanga twetaagayo abasawo twetaagayo bayinginiya naye betwogera ilmu gyoba okulembeza yeno era eno yesaano situlwa bal omuntu alina ilmu eno yakulembezebwa era yo yabafunye ekinene Allah subhanahu wa ta'ala abamwagadde okuba nti agimuwa yobolaba ne mu hadithi ile ya Ubay ibn Ka'b Abu al-Munzir radiyallahu ta'ala anhu nabbi yamugamba atya nabbi yasanyuka bwe yamubuuza aya singo ekitiibwa mu Qur'an aya kyeyo naam ayatul kursi nabbi bwe yagimubuuza nasiikira mu vanyuma namuddamu namugamba ayatul kursi nabbi yasanyuka namugamba liyahnika al-ilm ya Aba al-Munzir makuba agambye amugamba wallahi liyahnika al-ilm ya Aba al-Munzir nga makulu gategeeza nti wallahi hanian ndaira Allah subhanahu wa ta'ala mutufu yoga Allah yakuwa ilmu Allah bwakuwa n'otegeera tawhid wallahi bawesime oba ofunye ekyebbeeyi kyova nabbi yalayira n'okulayira nti wallahi liyahnika al-ilm ya Aba al-Munzir kuba Qur'ani yonna agirina y'omu ku bahufadhu Ubay ibn Ka'b era mujjukira ku biseera bya Umar Eliyasaza Ubay ibn Ka'b ne Tamim ad-Dari y'omu ku basomba Qur'an ayati zonna ezo mu Qur'ani azirina naye okumubuuza aya emu bweti gyayagala nabbi bongo nazine n'atuukira ku ayatu kursi judde mu kubejjudde mu tawhid eyo aya amanya ga Allah gawri addala 5 mwegali Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum neringe gwako wa huwa al-aliyyu al-azim amanya 5 nembera mu nebitendo bya Allah bisukka 20 nga Allah yogera ku aya yonna yogera ku Allah subhanahu wa ta'ala esinga mu Qur'an ne bwe yanukula okwanukula oko nabbi sallallahu alaihi wasallama namugamba tufu Allah yakuwa ilmu kati omuntu oyo
yegwe tukwatibwa n'ensaalwa Allah gawadde ilmu ya tawhid wali Allah bw'amuwa ilmu ya engineering ani tebirina kyebiri ebyo omuntu asoba ne ilmu ekulembezebwa eyani era ye irimu bannaye erina okujja ku bituuti ennaku zino abantu abo babakulembeza nnyo osobola omusanga nga ilimu gyagenda okutuwa ye ilimu gyajjeeyo olwokuba yagenda musajja munene yagendako mu Amerika n'agendako e China Japan abannaku zino babaleese mizikiti ne balekawo obujulizi bwe tulina obuli mu Qur'an sunna nga beesembese ebyo olwokuba yagendako mu Amerika babeerawo balisaaki ajja kubya ekikalu n'akasawo ke busawo nga bwe butikano nga akaseeka alafa ajja akakutte mulimu obutabo bwe kati bw'atuulawo ku kituuti n'agira n'ajja akatabo kano ka John Gundi awo nga balaga twali egundi n'ogerogera bwoti ajjeeyako oluchina Jiang Chun n'agira ne bamala okuva ku Magharibi paka ku Isha ng'ali mu butabo obwo ababuulira engendo ze yatambula twali China kati daawe y'obusalafu omusingi sheekh gwakulembeza gwe gw'okufaayo ku ilmu ash-shar'i ya qala Allah qala Rasulullah nga tonna tulina ilmu ene ndala ki naamu gyesobola okwongerezaako oluvannyuma sooka otuulire ki ilmu eyo bw'oba mu baana bo eyo ilmu bagirina bamanyi Allah waabwe subhanahu wa ta'ala Qur'ani bagimanyi sunna ahadith bazimanyi wattafaquhu fi ddin ne bakenkuse mu ddiini kati omusalafu yenna ekisooka ku busalafu bwe ddala ilmu kuba tolina bw'ogenda kukola ddiini nga tokola ki bal ne la ilaha illa Allah okwakkulizo bwayo amanyi bwe bakuŋŋaanya mulimu okukola ki kumanya ilmu ki gye bategeeza ash-shar'i yagamba imamu al-hafidhu al-hakami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mu manzuma ye ennungi sulami al-wusul yamaana aginnyonnyola mu kitabo kye yatuuma ma'arij al-qabul rahimahullah yagamba wa bishurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi'u qailuha bin-nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu yatandika nakyo العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول كيتandika nakyo kyenjagala ebyo bina nebina bisatu yafundikana was-sidq wal-ikhlas wal-mahabba waffaqaka Allah lima ahabba ne yatandika nakyo yani ilmu jategeza ya qala Allah qala Rasulullah qala as-sahaba iyo ilmu era yo muntu utelimiza muti masha Allah Allah yamuwa ngalina ilmu eyo ne bwaba tamanyi kwogera luzungu ebyo bijjate tetwagala kuyingira mu nsonga ya kwogera olusungu balusometi balusije tuliko wabula ono ne bwaba tamanyi luzungu tekimukosa nga eno ilmu agikola ki so ne bwaba oluzungu wabufuuye nenge no ilmu tajina abeerawo kisajja kyattu kikazi kyattu obe ate enjogera ngeri muno okusaasira nga tetwagala laga nti kibi kati omuntu omulungi akusookera ddala ilmu ya qala Allah qala Rasulullah ekyagamba tugitegerewa n'ekikola ekisooka omusalafu ebikolo by'eddiini ye mu bikolo by'obusalafu obutuufu okuba nti alina kaweefube w'amaanyi ku ilmu alina weefube w'amaanyi ku Qur'ani sunna kuba yo ilmu esooka weeva Qur'ani sunna bigambo by'abasahaba n'okubitegeera mathalan asomye aya suratu al-Fatiha yetegeeza tafaqquh aina manyirifu kuyo gitegeera ene sura etegeeza ki hadithi etegeeza aina kaweefuba oyo tovola kwetala dene eri abamanyi dene hakada ekyo kyekikolo sheikh kyakulembeza mu bikolo bino byagenda tulaga imam sheikh Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala awe tuba tukoma insha Allah tujja tandika nga tuulira ebigambo ebirungi ebya sheikh atulage ku kibinja kino fi hin ngate ebibinja ebirala byo omulamu omunene tukoze tutya kino development tugenda kuma tutya kino naam bana basalafu nabo babeerako n'embeera ez'enjawulo nga bwe tujja olaba naye bo bana ebibinja ebirala ebyo byonna ensonga ebeera tutuuse tutya ku bukulembeze bino byonna byayiri bijja kujja oluvannyuma tuwambye tutya entebe nga we sheikh yatunyonyodde ba Muslim Brotherhood ebibalo gye bikola ki yebibeera jamaatu tabligh ekikulu gwe kufuluma ofulumye yana ebyayiri mu jasomo olubatunaagezaako inshallah ebibijja kujjo oline bwabeera ali awo talina kyamanyi wadde tatuddeekaawo wadde kusoma ajja gendeyo mu kyalo beyo bagendeyo mu byalo n'atuukanga olw'okuba azze n'enkofiira bamulabanga seeka olumubuuza enkoko
twogera biki nga tugisala agamba gwe kasita ogamba ki assalamu alaikum wa rahmatullah gwe enkoko ng'ogikola ki babeereyo abantu nga tebalina irimwe waliwo imaamu kye tuba tumaliriza nakyo kaala eyo abantu be bakuumira ku mbeera eyo efaananako bwetyo naye nga tayagala nnyo bamuyiteko kati nga ebyokusala enkoko ayina bayigiriza irimu abasobola kati emitendera abasooka ng'enkoko osobola ogisala ayina ebigayo ebyenjawulo ng'otuuse ku ddaala kati aba abatikidde gwe okoma ku nkoko n'abaawo abalala ng'alina edduwa ez'enjawulo gwe kati osobola okusala embuzi gwe osala ediga paka ayina baatuuka n'agenda ng'abatikkira n'amuwa eddaala nga gwe kati osobola okusala ente ng'otuuse ku ddaala nga ayina irimu by'olina okukozesa okusala ente mbwe ebyenjawulo naye nga abayigiriza mu mitendera abantu abakuumiraawo Allahu almustaan wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.